Weddemu Reloaded yonna gy'oli gy'osinziira okutulaba wano ku KTV ate era mu mbeera y'emu na watufunira ku 93 Kingdom FM eddoboozi ery'Obwakabaka yonna gy'oli nkwanirizaako kubuuzaako mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo yonna gy'osinziira kaakano okutufuna ali mu kkubo ng'otambula oddayo waka otufunira ku 93 Kingdom FM nkugamba nti okoze ekisingayo okuba eky'amaanyi era nkwebazizza asonga ate naawe yatuusedde waka oli mu kulya kyaggulo omaze okunaabakaawo otulaba ku KTV wonna w'osinziira ne kasita obanga kwoli otugoberera nze Sendeza Kajubi yakwanirizaako olunaku olwaleero pulogulaamu Weddemu Reloaded so eyo olunaku olwaleero pulogulaamu eyaleero nga bwezoolaba bwe twakutegezaako edda tugenda kubeera ne mukadde waffe kitaffe mu Katonda Bishop Michael Chaze tugenda kubeera nayo olunaku olwaleero tugenda kwogera ku nsonga nnyingi omuzadde wonna w'oli njagala osembere kumpi bw'obaako ebikutaataaganya kati bimalirize mangu nnyo sembeza 93 Kingdom FM radio kube kumpi bw'obanga gy'otuwulirirako ate bw'obanga oli ku KTV naawe sembera okkalire bulungi tugenda kwogera ku nsonga ez'enjawulo naddala mu kiseera kino ng'abaana badda ku masomero bava mu luwummula abamu weewaawo nga babadde batandise okuddayo tugenda mu lusomo olusooka lwali luwanvuyiziddwamu okuva ku nteekateeka nga bwe yali mu kusooka ne ministry ey'ebyenjigiriza n'evaayo n'erambika abaana sabbiiti ejja mu butongole amasomero bagagenda okuba nga gaggulawo olusomo olusooka olw'omwaka 2026 waliwo bye weetaaga okuwulira bingi nnyo naddala mu kiseera kino nkugambye nti waliwo ebizuusi bingi ebizze bibeerawo kati eriiso lirina okuba nga jogi nnyo okulaba nga ate omwana omukuza n'avaamu nga yoyo omuteeketeeke obulungi ennyo kanyanirize mukadde kano kennyini mukadde waffe omulabirizi Michael Chaze mukadde waffe tusanyusa okukulaba nange nsanyuse nnyo okuba wano olwaleero mukama waffe Yesu yeebazibwe agulumizibwe Mukama Katonda ow'ekitiibwa amiina ye mukulu Senteza essebo nsanyuse nnyo okuba ku puroguraamu yaffe mwebale okunsembeza mu mwaka guno amiina nga gutandika abalabi ba puroguraamu yaffe nabo mbaaniriza banaye mulemere ku mukutu guno tuyigire wamu. Bishop Zana agamba atya? Zana nkugambe nti agamba atya kubanga alimu ebintu bingi kisooka Zana akulaakulanye waliwo ebyenkukunala ebitusoomooza amakubo mabi amazzi temuli myala emyala si mikole ekyokwekowasa kyabakatukulembera bagamba nti ntobazi nze nakulira wano mu Kampala singa Nakivubo ono wamulabako mu 61 ogamba omwala gwa Nakivubo oyo awaliwo n'ekisaawe awo gisaawe ku biwologoma kisaawa ya Queen nalwo lwali lutobazi ne amagezi Katonda ge yawa omuntu ge gategeka abantu we babeera kati bw'otunuulira Zana ebbanga ddene abuliddwa amutegekera n'olwekyo amazzi goonoona ebintu by'abantu ekyokwekwasa nti bali mu lutobazi ate olutobazi abantu baluzimbyemu abatukulembera nga balaba okitegeera oba dokita mmwe abalina kyemumanyi temuyambye oba musirise weewaawo nga temuyambye bantu bano abamu abali mu bukulembeze okubaako okulaba kye bayinza okukola nedda tuyambye naye oluusi ndowooza tugamba oba abantu baffe tebatambuddeeko twetaaga okutambulako mu mawanga ageezimbye n'ogendako obanga mu bibuga nga Hamburg ogenze Germany n'olaba nti Hamburg kibuga bakizimba ku miti wansi amazzi gatambula ku miti gino bagita oak trees basimba oaks ne baliira ne bayiwa ettaka ne bazimba ekibuga nga amazzi gatambula wansi ng'alinga atadde ku lutandaalo kati toyina bwe weekwasa nga omwaka guli 2026 n'ogamba nti amazzi gatta abantu ewa Zana oba ebwayise oba kikubanga bali mu lutobazi olutobazi enkola Katonda gye yalukola mu kusengejja
mazzi naye kati okuleka ekitoogo kisengejje ng'abantu balina artificial filters eziyinza okuteekebwa mu kitundu tezenkana na ruumu eno obunene esengejja amazzi agagenda mu Lake Victoria abantu bwe ne basula bulungi ne baba n'amazzi agabuyo amayonjo ne batalwala birwadde bibi bya kolera kati zana esoomozebwa ku kintu ky'amazzi amazzi ag'emyala agatatambula agatalina we gayita ne gayingirira abantu amakubo olwekyo kijjawo okweyagala kwaffe otherwise twandigambye nti ebirala ffe tubyeyinziriza weriba kkubo olyekolera wegaba amasanyalaze oleeta genereetayo weruba luzzi gwe olwekolera obulamu ne bugenda mu maaso weewaawo tusanyusa okulaba nange sebo kale kaakati Bishop wangisaba olunaku olwaleero tubuza ennaku ntono abayizi baddeyo ku masomero n'abayizi babadde wako okumala ekiseera baali badde ndooza mu nteekateeka baddayo wiiki eno gye tuvaamu babongeramu wiiki namba babongeramu okuva ku wiiki ewedde paka ku wiiki ejja olw'enteekateeka nga bwebadde nene bino ebyokulonda kuba kati tubimaliriza lunaku lwaleero kati nesikedemu ekole ki etambule ne tutunuulidde nnyo enkuza y'omwana mu kiseera kino eyali badde entuufu kubanga buli muntu atera okugamba mu kiseera kino nti wakyaliwo obudde omuzadde bw'asobola okuwaayo eri omwana we twagadde okutegeera biki omwana by'asubwa okuwulira ku muzadde ate n'omuzadde biriwo ebiyinza okumulobera naye nga ki ekyalibadde kikolebwa awe tugenda okutambulira olunaku luno olwaleero kukuza nga ya mwana ekyalibadde omwana okumuteekateeka mu kkuba ettuufu n'abeera nga agenda kuvaamu nga mwana kubanga waliwo ebyokumuleka ewaka n'omulekera amasimu gye gali tuyina amasimu gayina engeri gye gasomesaamu abaana tuyina TV tuyina egyo emikutu gye mugatta abantu giri ku ssimu tuyina abamaidi be tubalekera nabo nga balina okubateekateeka ate naye ku masomero ffe ebiseera ebisinga netunoonya ssente taata ne maama twakutunuulira awo olunaku olwaleero omwana waleero ali atya era obeeremu engeri gy'oyinza okuyambamu omuntu ono kuba abantu abasinga baga nti obudde tewali obudde bwe okusooka we buli oba omuzadde n'omwana bw'obanga gwe bw'olaba Bishop obudde bw'omuzadde n'omwana bugenze bukendeera bukendedde nnyo n'enkuza y'omwana eyawukana engeri abaana gye bakuzibwamu yali eyawukana okusinziira ku buzaale oba culture omuganda enkuza gy'akuzamu obuwangwa omuziganda engeri gye yakuzangamu omwana omukiga engeri gye yakuzangamu omwana omunyankola engeri gye yakuzangamu omwana omuzungu omungereza englishman engeri omuguriiki engeri kati waliwo enkuza eyali acceptable ng'esiimibwa mu byobuwangwa nti akati bw'okuza omwana bw'oti oyo oba omukuliza ddala okitegeera kati ebyo byawukana oyinza okusanga omwana eyakuzibwa e Bungereza nga bw'atuuka wano tugamba oyo bamukuza bubi eri e Bungereza ng'abadde muteeketeeke eyo wabula bw'ajja wano tugaa nti bano ayina abazadde gwe yakula nabo ono bamukuza batya kati enkuza nebanga eri determined by culture tukiyisa eki obuwangwa budictatinga enkuza kati ate obuwangwa bwe busalawo enkuza era bwe busalawo obudde bwenkanawa bw'owaayo okukuza omuntu oyo omwana oyo okujja mu buwangwa bwe Bishop ogambye nti obuwangwa bwe busala obudde obuwangwa bw'omukuliza bwe busalawo n'obudde bw'ogenda okwetaaga okumukuza okumuggyayo kuba okitegedde ekyo nkitegeera kati kubanga bwe baba bakuwadde
okulize omwana omukiga mu nkuza ey'abakiga kyawukana nnyo kukuza omwana omuganda mu nkuza ey'abaganda. Okitegeera? Kubanga ekyo kijja na buvunaanyizibwa ki gwe ng'omuganda bw'okwasa omwana olyoka ogambe nti oyo omwana baamukuza muteeketeeke. Kubanga gwe oyinza okuba nga w'omugirako engalo ng'ate abalala baamutadda. Ng'ekigambo kigazi ate kyembadde sirowooza badde bwe tubaaba okuditamininga okusalawo budde bumala okukuza abaana tuba tulina okwebuuza mu nnono ki nti bw'oba obuuza kubanga kyensobola okubuuza nti obudde bwo bukyaliwo kuba basinga buli omu oga nti bane obudde wakyaliwo tewali budde no time buli omu kyakugamba kati bwobola ate oleeseemu ekirala nti mu nnono kyo mu buwangwa ki bw'oyagala okukulizaamu olyoka obuuza obudde oba bwe buli kubanga by'ogenda omukwasa obimukwasa ddi. Waliwo by'omuyigiriza nga okuva ku myaka 3 okutuuka ku 5. Waliwo by'omuyigiriza okuva ku 5 okutuuka ku 10. Waliwo kati nga bwe mbyogera bwe ntyo va ku 10 genda ku 15. Va ku 15 genda ku 2. Waliwo buli mutendera mu buli kika na nnono z'abantu biina gye culture eyina byesaba. Oli ayinza okuweza 16 ne bagamba oyo yatuuse okusira okukomolwa mu buwangwa kubanga ne bwona omusomesa ebirala byonna n'omuleeta nga si mukomole oyo aba tatuukiridde. Okitegeera? Kati ate gwe ojja kukuza omuwala ayogere oluzungu akole biki naye nga bw'anaatuuka mu baganda bajaga tamanyi kusaaniika mmere tamanyi kukola. Kagamba obudde busalibwawo ennono ki gy'ogenda okukulizaamu ki omwana. Kati njagala era kangatteko kino kyo ky'abazungu bakitusomesa ng'osoma education nga bakulaga nti enkuza ebitundu n'obuwangwa birambika enkuza y'abaana. Ebitundu n'obuwangwa birambika bw'abaana gye balaga eggwanga gye lyagala balage. Kati bwe muba tugambe nga muli Bakaramoja omwana omulenzi alambikibwa nti ajja kuba mulunzi kuva muto. Omwana omuwala alambikibwa nti ajja kuba kino. So obuwangwa bulambika omwana wa eggwanga nga lyonna gye lyagala atunule. Kampa ebyokulabira. Waliwo ekika ky'abazungu ekiyitibwa Baspartan. Balingangaawo nga mu Guliisi Baguriiki naye walingawo akawanga katono kabazira era nga bwe nkyogedde baali bazira mu ntalo balwanyi amatubalaba mu firimu. Kati abo Baspartan nga omwana oluzaalibwa nga mulenzi balaba musirikale balaba w'amagye. N'olwekyo omwana agenda okuweza emyaka 10 nga bamuwaayo eri genero agenda atandikirewo mutendeka. Okiraba? Kati we bamanyira nti omwana kati amaze okutendekebwa emyaka awezezza oba 16 adda nga ayambadde enjota eyo eggwanga likuza balwanyi senta yaalyo eri barracks. Bw'ogenda ku Muguriiki yennyini Omuyonaani ye yakuzanga omwana ng'amukuza mu magezi kutegeera wisdom. Kati oyo omwana bw'asuubukamu n'atuuka mu myaka nga 10 bamukwasa omusomesa ow'ebyamagezi Socrates, Plato, Aristotle. Bwadda nga yeebuuza ebibuuzo lwaki kisoboka tukikyusa tutya bagamba oyo alambikiddwa kati ali mu bagezi.
bw'ogenda mu Bayudaaya omwana omuto ye we yatuusanga emyaka 10 nga bamuwa labbi yabaye ye musomesa musomesa rabbayi amunona wa sinagoga bamutwala mu sinagoga ogenda omuzza alina okuba nga endagaano enkadde agifunzizza oyo ye wa yeekaalu olabye omu wa yeekaalu omulala wa barakisi omulala wa magezi okiraba kati ogenda okuleeta omuluumi ate ye omuluumi we yakuzanga omwana ng'amutegekera republic bufuzi ya bufuzi kati agenda okudda oyo mwagala kuwulira bwakubaganya birowoozo kukuddukaja mawanga naki kati mu ngeri y'emu ne mu Buganda mulimu bye twalinga tusuubira omwana tumukuza tumulambise kutunula mu Bwakabaka era ffe tutambula ng'Abaganda nga tumaliririza ddala ku Ssaabasajja era okkirira eno mu bika emirimu gyammwe muba mugiraba abendiga bakola kino n'olwekyo omwana yakuzibwanga ng'amanyi tife ab'ekika Gindi tukola kino oba bitegereka kubanga era abantu babiwulirako ekyo omanyi bwe kigenda okuditamininga kigenda kuditamininga obudde bwenkanawa bwe weetaaga okukuza omwana Omuganda ajjudde obudde bwenkanawa bwe weetaaga okukuza Omukalamojja atuukiridde kati ate ojja kwewuunya nga mulimu amawanga nga teri na budde bwa mwana akula bukuzi era mu education nga basinza kwogera mawanga wano mu Uganda mulimu amawanga mu education nga bagamba omwana bagamuleke muleka akule kugamba yayenya nesalirawo ajja kwesalirawo nga kiri culture so oli wabanga ava mu culture muleka akule teyeetaaga budde ava mu culture ngano omwana tulina omujjayo ng'atambula bw'ati amanyi okuwaata muyonjo akola kino abuuza bw'ati ayamba emirinaano adduukirira enduulu alima bw'ati weetaaga obudde okukuza omwana oyo weetaaga obudde okitegeera kati bwe tugenda ne tugamba twetaaga obudde okukuza omwana twebuuza kati eggwanga nga Uganda likuza mwana ki kika kya mwana ki gwe likuza limukuliza ki kubanga kati omwana gwe tukuza oyogedde ebimuzinda takyazimbibwa nyumba yokka n'abazadde alina factors ebintu ebiva ebbali n'ebbali ebyegattawo byonna biyamba oba bikola kukukuza omwana wotali wabaawo ebijja okujjuzaawo kati omwana gwe tukuza ennaku zino modern child ali global wansi yonna mwe muvudde zino zowulira generation Z Gen Z bayinza okuba tebakulira mu nnyumba y'emu ng'omu ali Kenya omulala ali Tanzania omulala ali America naye bwe basisinkana bonna kye baagala bakimanyi kubanga bali ku kyalo kimu bali bannamukutu bayina ku mukutu eri bayita netizen si citizen netizen kati banetizen we run to culture subculture eno okuza Omuganda nga nte netizen ng'ayina ekyalo kwaba oba kubanga mwagwa eddala ayina eggwanga mwagwa ogezaako okuyingiza ennono za wano naye ayina omukutu omulala oguliikiriza oguli global okiraba ali mu kisenge naye tali mu kisenge yalinyedde ennyonyi ali mu America ku mukutu kati netizen ne citizen ate tribesmen bano bombi bakula agayaala omulala yawangula
bw'onoogayala nga traditional citizen eggwanga litwala ne netizen. Bwe munaagayala nga ba citizen, netizen yewamba genzi nekuwa ekyayo kati nekiba nti factors kati awo eziriwo mu kukuza omwana bufe si mmere eri titwafumbye muwogo na bijanjaalo. Kati omwana yeeroboza njagala kulya kanyama kakawo ngattemu kino ngattemu gw'omugamba n'enkoko ng'otutte nnyingi nze gye nsinga okwagala tekimugaana gattamu bijanjaalo n'akuleetera akatogo akavudde mu kkuza. ate kati Bishop onkanze tutandikidde wali wansi ne kati we tutuuse owulira wetugenda te kati wakuze kati challenge eri ku muzadde naddala kati omuzadde ow'ebiro byange nze yakuzibwa nga ndi citizen kwe kuba nti nina okukuza netizen. Gwe yakuzibwa ng'oli citizen kati olina okukuza netizen. Oli gwe tulabye owa bufe ey'ebintu ebyenjawulo. Wano oba omugamba mwana wange nno okutuula ku masiga tojja kukula ng'agenda gugo wamma bwe ntuula ku masiga sikula nga gugo agamba nkebedde wano eyo miifi bigerogero biri eyo byayogerwanga ng'eno akusazaamu netizen ng'esonga mu maaso. Mwana wange w'obuuza olina okufukamira papalala papapa kaakati wamma gugo wenfukamira kwe kuwa ekitiibwa tinedda okufukamira kirakegeeza okutuntuza n'okukola ki olaba olwesinga owakana ate nga ye netizen alina byakkiririzaamu eno gwe byomugamba ng'agenda wali biteeka mu kyuma ekikebera oba ebintu byogaba biramu oba bifu. Kati omulembe gwe tulimu twandigambye nti gulinga ogw'abasajja ba Bereya abagamba bayibuli beeyogerako mu bikolwa by'abatume tibaawuliriza Pawulo by'ayigiriza ne baddayo eka ne bakebera mu byawandiikibwa balabe eddala byayogera bikwatagana. Omulembe gwe tukulizaamu abaana your instruction is not final, it is subject to reference. Ekiragiro kyo si kye kyenkomeredde wabula wabaawo bw'agenda okukikwanaganya ajja kuddayo alaba oba kituufu kyoyogedde. Ate kati zaleese omukulu bamuyita AI ye artificial intelligence. Kati byonna byoyogedde mu lunaku omwana wa ddembe okugenda mu kisenge agambe wama AI kati ogamba oti. So everything we have all passing on is subject to reference. Birina okuddamu bikeberebwe abaana bo bwe baba nga bakalaba balawo banga ddala gyebiri byayogedde bituufu. Owulira kati eri omuzungu omuzungu agamba okukuza omwana obulungi yeetaaga at least eddakiika 3 eddakiika 3 mu lunaku z'omuwa nga zize tekiriiko nzimuwa ku makya oba kiro gwe kasita ozimuwa kasita omanya nti mutoto ono omwana muwadde eddakiika 3 ate nga bagamba weziba undivided n'ogamba zino dakiika zaffe za kuzannya kwogera kunyumya n'ozimuwa buli lunaku probability eri nti omwana oyo ajja kukula nga akutegeera bulungi nnyo nebyomugamba nga abikkiriza. Kati kyobuuza eddakiika za 3 gyeziri sente zazirina nze nzirina zakeera okuyiriba atuwuliriza azirina kwali waganize nkeera kuyiriba oli ali ku loole ya mpuuta waggulu atudde azirina mu katale k'owino azirina azijjawa kati awo mwe mujjira okuyiiya mwe mujjira okutetenkanya okuweza eddakiika 3 ez'abaana
wabadde ogambye wali okusooka Bishop nti obuwangwa oba omwana gw'oyagala okuteeketeeka oba okuze ky'oyagala omuteekerateekera kyekikuwa obudde ki bw'olina omuteekera. Omuzungu agambye 3 ddala nange wawano omuddugavu nange neetaaga 3 oba neetaaga ssaawa nga ziizo kati bw'oba ng'oli muganda ow'edda jjukira mulina okuyigga ezo teziba ddakiika 3 olina omuyigiriza okukola olutuula olina omuyigiriza okutega olina omuyigiriza okukomaga kati okiraba nti trend eyo esaba time mu ndala esaba obudde bungi naye kati eno eriwo netizen baga bw'oba osobola okuyiiya eddakiika 3 ojja kuvuganya bulungi ne intaneti ojjeyo omwana ekituleesaawo ku konsaani kiri nti obudde obwo eddakiika 3 sente zabujjawa ayiriba keera ku 11 ng'afulumye enfuluma bawulira luggi lw'eggala kitamu agenze ekiro baba beebase bawulira lw'eggula tikitamu akomyewo akoze atya eddakiika 3 kati siri eri ebbanja lyetuwa omuzadde nti buli muntu afuluma n'akomawo buli lunaku lukubanja eddakiika 3 ez'abaana okwogera n'abaana bo basobole okukutegeera kuba otaddemu nakali nti omuzungu aga nti omwana oyo abeere nga akutegeera nga nekyomugamba akiwulira bw'otazimuwa akona nga bw'omma emmatooke oba emmere wa muliro bwekona ate onoogigiisa ddi kati bo kyebagamba ng'anaagonda muwe eddakiika 3 aga buli lunaku olwo oyogera n'ebiki kati n'omuntu omanyi yeetaaga okuyamibwa nti obudde we mbufuna nkola ntya mugani mwana wange ffe boolaba tuzaalibwa gindi ffe ebyo byebimu ku byo ffe baani eyo identity naate egyo emirimu tugigabana aleeta identity batera kugamba ye taata yannyonnyola mwana wange luno olujja tuli ba butiko tusibuka mujjajjaawo mulamba tusibuka mutaata wange gundi omwana najja nga abiwulira tajja bikwata naye once in a while obimugamba nebigenda nga biyingira muki naye obwo obulimu batera gukwasa taata wawaka kubanga maama ate naye akwata eddakiika endala naye ayigiriza lindako Bishop taata nze nyina eddakiika 3 ne maama naye ayetaaga eddakiika ezo kuba kati naye takyasiiba nabo ne maama naye ava anoonyere kati mu bugatte omwana waba alina essaawa emu ng'agigasse eva mu bazadde be aba mu 10 kati omwana aba ne nnyina yamukwasa engoye n'amateekaawo engoye ono ye sabbuuni okunya bwoti oyisaako bwoti kitojo okikunya bwoti okamula bwoti oyanika bwoti bwe zikala oziteeka wali n'otegeka woogololera ogolola bwoti eyo nayo roolo ya maama omukozi asobola ogikola naye olwo omwana abondinga dde eri mukozi kekaba tekoba ogenze naye kati maama ono ayigiriza taata ono ayigiriza naye ngaessaawa zaabwe bazigabanye kati Bishop waliwo wano omwana oyo kati wiiki ejja n'abalala batandisa okugenda omwana ate mutwala agenda mu kisulo kati eddakiika 3 ogambe nyina okufuukula nga buli lunaku mba nago kati sigendayo ndigendayo ku viddi ako ke bayita akabaate wanga omaze okumeggana ne netizen kati olina okumeggana ne education nga bweri mu perspective endala education erimu boarding school omwana omujja awaka n'agenda emyezi 3 toli naye mukyalirako bwalumu wano mu Kampala statistics Uganda statistics ziraga
abaana 13,000 egiri mu boarding. Kampala nga district. Uganda kubanga eri outer districts ate zirina nnyo privilege ya boarding. Abaana 13,000 kati bw'oba okuinterpreting obulungi mu ngeri boarding school komera. Omwana aba agenze mu komera ali sentenced. Bakijja kuki olw'okuba aba no once you are not at home and you are not at large you are incarcerated. Teweetaaya, toli waka, toli mu kibuga, oli mu geeti. Mu lukomera maki ekimu kuba nti bigasse kuba n'omusibe bamuteeka mu busenge abeera ne ruumu ye abeera alina waakoma. Awo wewagira akagambo inmate. Aba munda, ali munda musibe. So suubire tekimenye emitima gy'abazadde. Amazima gali bajja kitegeera. Amazima gali nti bw'osalawo omwana wo agende mu boarding school aba incarcerated. Ate kisinziira ne ku boarding school gy'agendamu kubanga ezimu luzira. Ezimu nga bwetulya nti upper prison nti eyo wakambwe. Omutwala mu ssomero ng'ebbere headmaster bw'agenda okugula ebijanjaalo alagiriza biri ebyakawukuumi ebikadde ebyakukula. Ebikadde era bamubuuza abaana b'essomero bawe ebijanjaalo ebyo ebirungi eby'amasomero biibino. Bino by'abamasomero. Oli nga ye bw'atalaba kawukuumi tagula. Eyo emmere gy'osindisa omwana wo mu ssomero agamu ali akawunga ate akawunga kali si kakube bulungi. Nako kennyini kati nno tonnayogera ku ddoomu bamupanga nga sardines. Bino bali bagamba nti obutanda obw'obusatu tebukkirizibwa nera gye buli bugendayo. Ate inspector bw'ajja ennaku zino bamukuba ekikonde mu lubuto anti amala kutegeeza mbu nzija ate atuuka nayo mu boarding eri gye basula. Anti omuyambi wakuba akasimu inspector najja kujjayo eyo wiiki ejja oba enkya mweteeketeeke nawe ekikonde n'akiteekateeka aba ayingira mu geeti ne bakimukuba mu lubuto. Naye bintu bino birungi bizibu. Kati ba inmate teyayambaawo balya bubi basula bubi luumu nfunda balina abatuntuza wodeni abaliko. Nze nagendako ku boarding school emu ng'abaana bawulira metroni ng'ajja bonna ne bagwa wansi entiisa. Kati akimalamu emyezi egyo 3 nadda awaka nayo inmate. So eggwanga liba ne ba inmate abatali luzira emitwalo emeka 13 bagenda batandise dda baana. Kati waliwo abateekayo nno nga bato kuba tewali obuzibu. Waliwo kati be batwala nga kalina mu P1. Waliyo amasomero agali ridiculous. Otwala otya omwana mu kisulo mu P1. Kati inmate okibufunye inmate omwana bamwetisse bamukubye mu ssomero. Eggwanga lirina poliisi ya boarding school. Boarding school kati wano mu Uganda nga bwe njogedde on a conservative level really checking out the statistics 13,000 basibe emyezi 3 egijja bajja bakuyimbulira myezi 3 nga giyiseewo bamalewo wiiki nga 2 baddeyo ate bajja kutambula bwe batyo emyaka 7 naye newuwo bwe baba bazze bakusaba obawe essaawa emu. Ziri zonna kati emyezi 3 sizizo kati bamanjibwa kuba kati bali tugambye nti omuzungu yagamba
nti omwana muwe eddakiika 3 buli lunaku kati myezi 3 simulina kitega sizimuwa tozimuwa obanjibwa nkikola ntya okugattagattawo because now it's a social irregularity kubanga kati omwana asomadde ajja kujja alabe ku maama we banyumye amanye wakati wali mmere amanye taata mulwadde abeera emotional attached ku family omwana gwe mwanonye ajja awummule tamanyi bye muyiseemu ye ayagala nidzize ayagala mikwano gye agala kuddayo mwe tali attached ku yafuna baganda beeri ku ssomero gy'abeera baabeera nabo era instructor wamusanyusa ye ticca w'oku ssomero ate abamu baleeta abaana nze naliko omusomesa baleeta abaana n'agamba ekyana kiikyo nkibawadde bwe kikola ensobi zonna mukube embooko zammwe temuweerezaka temuzaka mu punishment mumusigaze mumukole nze ndidda ne munona kwega mweyambudde amweyambudde kati responsibility ya parenting tetulina bwe tugyeyambula ate buli muzadde ampuliriza era ndaba ekyo kye tuyina ng'ebbanja tubanjibwa eddakiika eza 3 buli omu eri omwana we buli lunaku bwe tuba tuzigyewo emyezi 3 tulina ozikompesetinga mu biseera nga bawummudde. Atulaba ku KTV naawe atuwuliriza ku 93 Kingdom FM. Tugenda maaso program wedde muri Road tuline Bishop Michael Chaze era twogera ku nsonga ya nkuza y'abaana. Owulidde ebiriwo nti omwana weetaaga eddakiika 30 buli lunaku ate nga kigenda ku maama ne taata kuba kati luli maama yabangawo ye nga asigala kitegeeza nti ng'abaana alina ab'obudde bungi nine maama kati bakola bamaama babeera nga bakola nawe bakugambye nti eddakiika za 3 nawe ziweeyo tolekera maidi tolekera TV tolekera nabasasulidde TV yaabwe nabakoledde bwenti ne bwenti abalala obawulira abaana babanja data nabawadde data abali eyo bali ku byabwe erina okukwata eddakiika 30 oziweeyo ne taata kyekimu sente zinoonyeza kirungi abaana babeere bulungi naye olw'okubanga batubuulidde akabaata akalimu nti singa ozinoonya ensimbi n'otawaayo budde obwo omwana agenda kukwerabira ogenda kubanga toyogera gy'ali kituufu kakati we wali awo obuzibu ndowooza buli omu otandise okutununamu okulabe eddakiika 3 ziyinza kuva katono nnyo katuwummulemu tukomawo tugenda kweyongerayo okulaba omuntu yenna yandibadde kino ayinza kukivuunuka atya otulabidde akabaate tulabye omwana agenda mu kisulo akomawo ate era nga mu mbeera y'emu na biki by'oyinza okutunuulira kubanga tulabye nti ne ku masomero agamu gy'otwala omulabizi kyazzaagaye nti agamu gayinza okubeera ddala ng'amakomera ate gali amazibu ennyo biki by'olina okutunuulira naawe ne Liisa George wadde ng'omwana omututte tolina kyakkola oyinza kukola otya okulaba nga lwakiyita omusuula ate mu wabi wenkanidde awo katukomewo Liisa mubaka obwo tugenda maaso program wedde muri Loaded ku KTV naawe ali ku 93 Kingdom FM webale nnyo webalire ddala mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo gy'oli ng'otufuna bulungi nnyo tuli ne Bishop Michael Chaze twogera ku nkuza ya mwana ate era nga bwe bapepa ndowooza buli omu otandise okwemaakinga tolindayo agenda kujja kumaakinga tandika okwemaakinga olabe naye obubonero nyinza kubojjawo bwenkana butya kakati ate pepa nebeera nga nkalubu weewaawo ng'ogitwala ng'ennyangu kubanga buli omwaka ga nti nkuza era buli omwaga nti omwana mukuzizza naye ate ogenze n'omenyaamenya omuntu ndowooza n'abalamu naawo ebbanja ly'alina kuba eddakiika ezo zitaziwaayo bw'obalamu abaana njogera nabo ddi okwesanga wiiki neyinza okuggwako naddala bataata ng'obudde tewabadde kituufu nga tewabadde era ekyamazima nga bw'oba okireese mu bantu teri naakunenya kubanga okedde genda kupatikana olabe nga babeera bulungi osasule fees osasula we basula osasulewo ekyokulya kyakugula kya mu nsawo kale ng'ebintu byonna byonna bw'obiwaga biraga nti nno ekyamazima obudde tewabadde ate nga n'ensonga waiki weeri naye ate bakugambye nti bw'omalirizaawo omwana ogenda kuba nga tomuyinaako ddoboozi kuba takuwulidde nga toyogedde nga gy'ali eddoboozi lyo talimanyi kati oyagala ate akuwulire okiraba
kubanga ne bwebambwa waka woba tosiibawo ne bw'ogigamba genda tegenda tekumanyi ate nevayo akaana kato bwe kati akasiibawo ekagiragira kagenda netambula negenda naye nga yo gwewagigula n'ogireeta n'ogiraga bano naye olw'okuba bamala ebbanga nayo yafuuka yaabwe bwe boogera ewulira omusumba omu yanyisesa yali ku overnight n'addayo eka ekiro ne bamugulira geeti nga n'embwa bazitadde embwa kata zimutte nezimukuba ekigwo zimuluma mukyala yamala kufuluma nagamba tobi baani mugende mu nyumba nezewombeka nezigenda naye ngono yawogana mundeke buki nga zo zimukuba wansi eyazigula eyazimba n'abaana batuuka ekiseera nga instructive voice tebagirina tebagiwulidde password togirina tebakuwulira tebakutegeera kati olaba bwe tukutte eddakiika ezo asatu nga bano bwe bagamba nti saagala ku despising a psychologist kwekyo bagamba nti 30 minutes of quality time n'omwana waliwo kyoba obumba kati ekyo ekigambo kyetugamba okukuza si emmere gy'omupiika engatto z'omwambaza okukuza byebigambo by'omuteekamu actually za engero 22 bring up a child the way they should go and when they grow they will not depart from it kigambo ekyo bring up bw'okikebera mu luyonaani tekirina kukuza bukuza kiri kitya kigambo ekyo kiriikirizibwa ebigambo ebirala nga biringanga mwesooke weesooka omwana kwegamba omwana wuwo naye olina omwesooka kitera waliwo ayinza mukutwalako bingi nnyo byonna byonna omwana oluba okugwa kati ekigambo ekyo bw'osikola sitade yakyo kirimu si nti oli kuza mwana mu kkubo ne laba nti omwesooka mu ngeri bweti kati bo kye bakolanga mu Hebrew culture omwana oluba okuzaalibwa bwe bba otaata ajja ng'omwana amuwere n'ayogera nti wulira gwe Isirayiri Mukama Katonda ali omu akimugamba mwesooke kati abasiraamu ndowooza be bakisigaza ti omwana oluba okugwa ne bamwaziinira mu matu mangu kati nga kiraga ki kiraga beera alpha osobole okuba omega omwana oluzaalibwa wulira gwe Isirayiri Mukama Katonda ali omu tobanga na bakatonda balala waali kimugambe nga yakagwa ku nsi nga yakagwa mwesooke ekkuba eryo ly'omuteekamu talirivaamu paka lwoliko kati okuvaawo babala nti ennaku eziriddirira zonna wamwesooka wowo buli nsonga ejja ogenda gibanga nga gwe omwesooka olaba kati olaba hidden message eri awo mu Proverbs 22 si kino nti ekuza omwana mama mpa omwana nga tanaweza myaka 7 ndi mukuwa nga takyakyuka all his life naye nga really they are trying to tell you strike while it's still hot kubanga kikyayokya mwesooke muteekemu ennono nga olowooza ategeera olowooza tategeera abazungu abo bendaba boogera n'embuto omwana ng'akyali mu lubuto ye agamba nti aba awulira era amanyi okwogerera ku lubuto they believe nti omwana aba ayiga brain eri fully formed ku myezi nga 8-9 omwana respondinga ku blending machine awulira radio eri mu ddiiro awulira ettendo lyemukuba ne munda akubiramu ettendo ojjukira Yokaana Omubatiza yakuba ettendo ng'awulidde Yesu n'olwekyo
tekiri speculative okuba nti okwata ku lubuto n'ogamba omwana nti nkwagala mwesooke awona kwesooka kati n'ekirala ekiri mu nnono y'okwesooka kwe kuba nti buli kyolaba ku nsi ekikolebwa abaana b'abantu kigezaako kuwangula magezi na bwongo bwa muntu. Everyone is struggling for this. Bwongo obw'omuntu babulamuza kuva ku makya Coca-Cola n'alamuza, KFC n'alamuza, buli alina kyayisaawo ow'ekibiina ky'obufuzi n'alamuza, ow'enjiri n'alamuza, buli omu alwanira wano. Bayibuli gyebegamba nti mwesooke mutendeke ne bwali kula talivaawo. Kitegeeza bino ebirala binaagenda okujja ngeno ya sibadda buli ludda alina emirandira takyawuguka. Kati tuddayo ku mwana waffe. Omwana waffe ono ali awaka kuba tejjukira ffe tetukuza Muganda yekka, tetukuza citizen yekka, tukuza mukristaayo. tugenze kati ku mukristaayo tukuza ayina omwana nga bw'otuwadde bulungi nnyo ekyawandiikibwa wali ffe kyetumanyi bulijjo ekyamukulize mu kkubo eryo lyatalivaamu ne bw'anaaba ng'akoze eki ng'akuze notugende nti kumwesooka nti omwana mwesooke kwega nti omwesooke sitaani nga tanaba nakujja. Kati okuza omukristaayo olaba nti kino kkiriza obagaana naffe abalokole kitukwatako ebintu bye tunyooma yebeera abaana. Ojja kugenda mu kyaki nga kyaki bagitegekera bantu bakulu naye nga tebategekera baana, era abaana bwe badduka abaana mubatwala eri bazanye neweerabira nti olina beesooka okitege gw'otudde okulya naye abaana kati bw'otuuka mu Sunday school nga Sunday school teacher naye yennyini teyamemorizinga scripture, ebyawandiikibwa teyabikwata, teyakuzibwa mu kigambo, gwe mwakwasa abaana abakuze ne bazina. Kati amagezi gonna ag'okukuza gagenda mu Sunday school, kubanga Sunday school yejja okuyamba taata waffe ayiriba okumuteekeramu ebyawandiikibwa. Ye bw'anajja ekiro agambe bannaye oluyimba lwe tugenda okuyimba leero nga tusinza yanwanira entalo zange, nga waliwo eyalusomesezza n'aluyiga ono gw'ogamba kati gwe n'ojja n'olukulembera oli yakuyambyeko gwe oluyimbe okitegeera. So birina okuba nga biyambagana. Kyaki eyamba omuzadde okukuza omwana, kyaki n'ewaka amaka kati kyaki eyamba paati n'ebako byetandika naddala eby'omwoyo gwe naawe n'ojja n'ogattira. Kati nno tokola ensobi n'omala okuba ne kyaki eyamba omwana okutya Katonda, n'awaka wayamba omwana okutya Katonda, ate n'omaliriza ng'omwana omututte mu ssomero eritatya Katonda. Nti bino wadde obikoze bulungi. Mu kyaki omwana omututteyo ne kyaki okoze ogwayo omwana ono naye ate bw'omaze n'omutwala mu Islamic School of simanyi gindi ate no bamuyigiriza kussa kimu ate wali omuyigiriza swala, kati otabisetabise ebintu obitabudde kati eri omuzadde ampuliriza lwaki walonda essomero eryo omwana gye wamutwala. Kati awo otuuse katuluse kussa omwana agenda ku ssomero ogambye nti lwaki biki by'oyinza okusinziirako okulonda essomero eryo nti erina agendamu omwana wo. Kubanga kati olinga mu lusi wa mukeeka ensansa wazitaddewo, omukeeka gw'ogenda okulukwa gutegedde ngenda kuluka kyaki omanye engeri gy'ogenda okutobekamu ki ensansa. Waleese ez'akakobe, waleese eza kiragala, waleese n'eza brown. Otandise okuluka ate si buli lusansa lwojja okulaba ti olugatta muki nalwo lwegombe olugatte mu mukeeka watandise okuza omwana mu kristaayo. Kati ante omaliriza otya ng'omwana omusudde mu ssomero eritakola ekyo kati
aveeyo nga naawe kyovumbye tokitege bakubuuza eno kinyama bijanjaalo biki watabise buli kimu n'okola akatogo. Kwe kugamba nti bw'osalawo omwana ki watandikiddeko nti okuza mwana ki kwatandikidde nti eggwanga lyagala mwana ki kati gwe naawe wuwo mwana ki gw'oyagala nti njagala omwana atya Katonda nti omwana atya Katonda obanga musoga ow'obuwangwa bwange nti gwe njagala nti ye tomwana ongenda mutwala mu chachi era chachi yeno we nakkiriza wentuula wendi wansi waayo era Sunday school weeri era omwana ne bamulambika naawe waka n'osigala nga omuliro ogukumye gwaka nti omwana bw'ojja bamane tusabe tuyimbe gundi gw'otukulembera leero ng'era omanyi yavudde mu Sunday school n'abantu alumanyi ne mmaliriza bulungi kati ate bw'omukwata okumutwala ku ssomero tomala gatwala mu babuda kati buda naye n'atandika omukeeka omulala byonna byewakoze n'abiyiwamu amazzi kati ogenda okulaba omwana azze ng'amaguka oga ate okumaguka yakugjawa nga weerabidde nti ozze ozimba toserese bulungi. Kati olw'okuba tunoonya eddakiika ziri 3 eddakiika ezo 3 nze mpa amagezi nti ebintu byenjagala binyingize mu mwana wange wembiraba nga newa sente za gyebiri nze nsobola okukola nensigira ewa sente za mwana omusiige nogera n'omusiige ewantu nti n'omuteekayo abeere ewooyo kati toyinza kusigira ssomero eritagenda kuyamba kwekyo ekyozimba mu ddakiika za 3 soko ozimu ekintu ekyo nti ndabye nyinza okulaba oba tugeze owooluganda nga byenzikirizamu ne byakkiririzaamu nenga nti omwana wange mutwala okuba sibaawo sirina budde ng'ate ye alinga abulina nti muteekaawo ekyensinga okusimbaawo omwana olina kyomusimbamu agala abeera omwana asinza Katonda omwana omusabi kati essaawa bwetuuka jjukira ogenza okuyiriba ate toyinza kuddira mwana we omu n'omutwala mu luggya gye bayiga okukola ebintu ebirala ebitafaanana n'ekyo kyozimba kubanga eno gy'omulese oyagala bakwongererezeeko gojja oyongereko so toteeka mwana mu ngalo zaabo bagenda nte kumenya gwe kyozimba mu ngeri y'emu n'omwana bw'omuleeta ku kkanisa oyagala kula Sunday school teacher anyamba ku kiri kyenzimba byonna faayo kati ngenda omutwala mu ssomero nsijja kufa ku guleedi tyakubanga bano bayitira mu distinction 1 eyo oyogera abasinga beereze nnyo ku bintu bino ebya P7 P7 guleedi za P7 tezigasa Bishop ate gwe bali bakusabye ku bbaluwa ya P7 bana bali kati baba wa pasilipu ng'ogitwalawo okigattako waliwo omwana gwe nadde njogera naye yasaba omulimu ku nnyonyi n'alina certificate yamala senior 4 n'akola senior 6 n'akola certificate mu bya catering n'afuna omulimu ku nnyonyi kati bwe baleeta abantu abalala bamugamba gwe kati vaawo twagala wa diguri abantu batandise okuba nti ebbaluwa ezimu tebazibala kati gwoteebateeba nabwe yafunye kamu mu P7 akagamu tekabalagewa yafunye buna P7 bulagewa jekituufu ebbaluwa ezibagira otandikira kuyanya kati omwana obonyabonya waki P7 mbu tebeebaka agitwalawa emuwa omubumbirano ffe bwe twasomeranga primary nga twebira mupiira kuyiga luzunguro bakapiirako nogira ku 3 batwagalangako makisi 182 kubisatu bitebabigattanga bati ebyo 3 anti okola subjects 3 nga buli emu 10 kali babagalako 18 18 oboyisi n'ennaku zino tunuulira makisi z'abaana 9 8 SST 9 8
English kyena naye ebbaluwa gy'omumenyerako gy'omukubirako emiggo egenda obbasuza nga temwebase teri agyetaaga. Endowooza yange tandika okwetaaga ebbaluwa ng'agenze mu siniyafu eyo eba nkulu kubanga emutwala mu 6 ate 6 kati ekutwala mu paalamenti kufugisa ggwanga nawe weefuseeko kwa pulezidenti. Awo otandise okweraliikirira naye omwana omutute mu ssomero ly'ababbuda kubanga lifuna buna kyoluka kyonna okisse kubanga oyagala obuna obwa primary. Bw'oba osalawo totandika kutunuulira birala, sitambulira mu mulamwa gwo omwana ky'omwagalamu, ekijja mu ekyo ky'omwagalamu nti njagala ani. Kituufu njagala kati kubanga ebyakanaayo kyani bijja kutandika ng'atandise senior secondary senior 4 naye era senior 4 tekuswaza mwana wa Buda amutendeke kubanga ebbaluwa gye twetaaga ya 6 abamu bagisomye macuwa ovaayo ne mu senior 4 n'ovaayo n'ojja mu field n'okola nogaa kati gino emyaka 2 kangiweeyo ngende nkole senior 6 n'ogimaliriza. Naye nga omuntu akuze nga wakitiibwa ategeera Katonda we kusinga ogenda ng'omuvulubanya mu masomero agatalina mugaso ne bamuyigiriza empisa embi n'ovaayo nga kyewali ozimba tekivudde. Kakati Bishop, waliwo ekintu ekirala ate obadde okikoonyeeko n'ogamba nti omwana omutuusizza okoma olumu na ku geeti niwogenda. Muzadde bintu ki bye yali badde nayo nga otuuse ku ssomero olironze kati bagenda awo bagenda kulondamu abaana buli bw'obadde ogamba obuti kati waliwo amasomero agagenda abaana abamu bali mu depression tebafunye buti tebafunye ate amasomero gagambye tukoma ku buno gagambye nti omuwala tukoma ku 6 ate nga wadde oyagala abalenzi tukoma ku 5 kati agenze yawaliwo awo. Naye biki omuntu byalitunuulidde ng'oggyeko ekyo kuba n'amasomero geerobozza naye gaago gaagala buno obubonero. Naye ate nange ng'omuzadde oli atendeko omwana omukristaayo ow'obuvunaanyizibwa agenda okuvaamu gwe tulabye no wansi gy'avudde Sunday school waka byonna bitambula. Biki ebirala bye naali badde ntunuulira enkaliriza nga nonze essomero kubanga nnyinza oddirona nga sirabye n'ebiki bye nnyinza okugenda gwe nkakasa nti olina ky'osologamu nti waakiri omuntu waali badde olaba ku bino wammanga n'ogamba kino lwaki kikuyiteko naye ng'olina bye wakebedde n'olaba nti kino nabadde ngezezzaako okulaba nti omwana omutadde weewo. Kibuuzo kigazi naye nze kyenandisoose okugamba abazadde omwana wo naleese ekigambo prisoner ekyobusibe omwana wo omusindise mu kkomera lya myezi 3 giri myezi 9 mu mwaka nabeerako ebweru emyezi 3 omwaka ne guggwako nakikolera emyaka 7 10 11 15 musibe weebuuza embowa okulonda ekkomera nonda kkomera ki ekyewunyisa Argentina twali tusoma ku revival eri mu Argentina baatuuka ekiseera ne basalawo okuprivatizinga prisons amakomera gabeere ga bwannannyini ng'oyinza okuva eri nze sente zankoze ekkomera ne bampanga abasibe ne bampa ssente olwo gavumenti ekusasula n'osiba kati ng'olwo nkitegeeza ntize nja kubasiba bulungi oba nja babonereza bulungi ani gwe nonozo ziteekawo nze ekkomera liri bwe riti ewange balya kimu negati oyajja okubasobola bana abakambwe
main inspiration eje nalaba mu makomera aga Argentina mulimu amakomera ag'abalokole abalokole kati nga bonoogamba focus ng'eyina ekkomera liri eyo bakigo likwata ba inmate nga 3,000 ba inmate 3,000 naye nga bagamba ti bw'osibirwa eno sawa 12 akadde oluvuga oli ku maviivi kusaba olumala okusaba kusoma Bible sawa emu kuva awo tugenze kulima kuva ogenze kulya olweggulo omubuuliza azze okusiba emyaka 7 ng'olya njiri oli amakomera ago mukawulira mwali gakyaliyo yegali kati kwata perspective yemu oba ng'oli mu Argentina ya education londa ekkomera mwogenda okusindika omwana wo eri gyogeri tugeze liri ekiggo nga yo bakugambye nti eno omusibe akeera ku makya ne bakuba akadde n'avudda ku maviivi n'asinza Katonda omulamu nagera n'alimako ku ssaawa 7 omubuulizi najja era nkyawa bwe ziweera ekawungeezi era oyina okusaba then olw'okugenda weebaka bwe biti ne bwe biti tiwaba olonda essomero kalirondere mu perspective y'ekkomera eryo eryo mu Argentina londa perspective gy'olengera nga ddala eno omwana wange gye yandibadde emyezi egy'esatu bamunzirize ng'akyali kati olina byojja okutunuulira ekisooka infrastructure sibi ebizimbe somero lino lyazimbibwa litya somero lino abaana basula batya kikulu kubanga kkomera lya mwana wo ly'omulondedde myezi 3 nyende gye basula bandageyo tosula na mwana ku geti mu ssomero lya wano kambwe nnyo tebagenda mu ddoma sooka olabe dormitory mw'oteeka ki omwana mwagenda okusula nze nkubuulira ekyo wano mu mwaka ogw'ekinana nali head teacher w'essomero baliyita Masuuliyita boarding secondary school 86 kati gy'emyaka 4 naye 86 jjukira olutalo lwe luggwa kati essomero ly'e Masuuliyita baali kuba bbomu lyonna erimeramu emiti biki naye abaali baliwandiisizza balijjayo ne balireeta mu kibuga ndi wali okulira olwo gwe nawe ogiddeko nze nali joiningira wano nga livudde Masuuliyita ne lijja ne linnya ne Masuuliyita kubanga lyalina abaana beyina okutuuza olutalo luligaddewo terikyasobola kuoperatingirayo ne lijja e Kampala kati essomero bwe lijja e Kampala awo we nali joiningira ngeri teacher kati olutalo bwe luggwa nga liri mu kibuga kati bwe luggwa gavumenti teyalyongera ssente kupangisa kizimbe we lyali neligamba muddeeyo muki Masuuliyita bwe yajja kuno gavumenti yali eriwa ssente erivujjirira okupangisa ekizimbe baziyita grants kati we baligamba okuddayo mu kyalo 86 olutalo luwedde eyo repatriation nze nasooka e Masuuliyita okunoonya essomero kubanga ensiko yali ekuze tusanga essomero lyakubwa dormitory ziri wansi emiti gyakula mu bibiina buli ssomero liri dilapidated liri wansi actually not dilapidated destroyed kati naye nga waliwo essuubi lyali nti ono abadde akulira essomero lino eyali nga alikulira ng'olutalo terunatandika yali honorable Jacob Asiimwe eyali political commissar owa NRM kati nga bagamba akomyewo nga munene n'olwekyo kyagenda okusooka okukola kuzzaawo ssomero kati olwo nekiyingira eŋŋamba bakulu bayingidde ssomero be baalirimu bagenda kulivujjirira katugende tuyiye
somero bwe tulizaawo olwo ninnya bbaasi ogende Masuuliita ntuuka tewali bizimbe naye eno gavumenti etugambye museeyo abaana muki Masuuliita kati tutema emiti mu bibiina tusenda tunoonya embaawo abaana kwe banaatuula obusolya tukuŋŋaanya bukuŋŋaanyi obudde buggwayo taamu ejja nzira eno njogera ne munnange gwe twakolanga naye ng'agamba tukole ki tukole brochure tukola brochure Masuuliita boarding school tulaga abaana abambadde uniform tulaga nga babadde e Kampala byonna ebifaananyi by'e Kampala muleete abaana bagenda mu kisulo olowooza waliyo ekisulo teri olwo tubuukinze Church of Uganda ne community center abalenzi bajja kusula mu community center abawala basula mu Church of Uganda neewuunya abazadde nga bayima ku brochure ne bakuwa abaana baatuwa abaana ne tubagamba kibbaasi eyo mugiraba temuli kifo kyammwe tulinamu bwe abaana byo bokka baana bokka mwe mujja kujja ku visitors day ne batuwa abaana ne balinnya bbaasi ne tubatwala mu kyalo eteri bizimbe n'abazadde basigadde Kampala abaana ne tubayingiza mu kyaki emifaliso ne bajalira ku ttaka ne bagwawo abaana ekiro ekyasooka baakaaba amaziga mayitire ne tewali simu kubaka enkeera tubakeeza kwata nso kusaba somero kutsabuwanga muki mu sense mwalimu n'obuwanga anti battiramu abaana nalisobodde nzo owulira awo ndeeta ki omuzadde totwala mwana ku ssomero n'otokebera gy'agenda kusula nga kye mwakola bali ate ffe twali mu pressure nga nolwe backwards toyinza kudda mabega eno mu kibuga babagobye omulimu gwo guli Masuuliita n'abaana babadde abasiga kati bali eno abaana balina kudde mulina bazzaayo nga mbajja eno nenkulabira omuzadde bw'atikka omwana ku baasi n'amuweereza flying kiss nga tategedde omwana alagawa kati ng'olonda ekkomera mwogenda okuteeka omwana wo olina okwetegereza banaasula batya fumbiro lifaanana litya bw'oba osobola buuza ne kuba kicheni banaye muli mutya mwebala okufumbira abaana baffe manya ekifo bwe kifaanana ekyo kiri ku infrastructure ekirala tegeera emitima gy'abasomesa kubanga kankubuulire amasomero agasinga mulimu abasomesa nga nyinza bayita balogo mulimu emize nga mibi mulimu amasomero nga bagatandise kutambuza mize gy'abazungu mulimu ebisiyaga mulimu Illuminati nze njogedde n'abavubuka mu holiday n'osanga omwana nga yayingira gurupu y'aba Illuminati ng'eri mu ssomero erina ssente empitirivu metron tanyega bo tebalina lights out tebajjaako ttaala kubanga ssente etambula bo abaana obukundi mwe buli mu masomero nga alina ne kaluumu akake omwana nga sekendule nga bametroni basasule bo batunula obudde ne bukya tebalina lights out sente yayitawo eya Illuminati mu ssomero mwotadde era omwana yawa kitaawo obutwa emirundi ebiri nga ba Illuminati bayima ku ssomero nebanga genda buno obuwe taatawo nga bamuwadde sente empitirivu yababuuza nze ndibasasula nti tosobola kutusasula naye kyetugamba kyoba okola kitaawe bamutwala mu ddwaliro twice ng'omwana we yamuwa obutwa nga ne bamugamba ssebo onywa butwa omwami n'agamba naye ndya sirya wano ndya waka wokka ampa obutwalira kuba waka kati aba cross examining awaka omwana atandika okukaaba n'agamba dadi nze nkuwa obutwa ng'olali myaka emeka oyo oyo omwana yali mu senior 4
asanze ba Illuminati ku ssomero. Kati bega embeera eri ku ssomero omwana wo gy'abeera, kubanga ate eyinza obutakoma ku ssomero neetuuka neeka kati oyo omwana yali alya butwa era alugendeddemu. Era nze na counseling omwana oyo kumutuusa ku deliverance. Okiraba abaana omutwala ali bulungi n'agwa mu mikono gy'abaana abasiyazi byaddala ne bamusiyaga. Abange yeerwanako ne bamukwasa omusomesa akulira abasiyazi naye ng'alyoko ali ku ssomero. N'olwekyo omwana ono bwadda byayiseemu ku ssomero oluusi kiba kirungi omuzadde abimanye, kubanga buli amukola ekibi amugamba bw'oli kyogera bufudde. Bamutiisa n'abeera nga tasobola kubaako gwe yeeyabiza wadde ggwe. So care ey'okumanya what kind of teachers, what kind of schoolmates, omwana wange groups ki zaatambulira. Mitima gy'abasomesa egyo nnyinza kukola nti kuba kati ntuuseewo ndabye musomesa oba bandaze ne class teacher njogedde ne kati emitima egyo nnyinza ku ekisooka tetuyigiriza abasomesa bazadde kuba aluufu nti beeyawudde. Omuzadde alina okuwulira presence ye erina okuwulirwa. Kyeŋŋamba bw'ajja kusomera abuuze ku basomesa, ekyo kimu. Ekirala abuuze abaana ku basomesa. Ofuna ku baana abalala. Musomesa ki wano gwe musinga okwagala? Bwe bamukubuulira muwe ekirabo. Bo bamanye nti twasiima musomesa waffe, muzadde n'amuwa ekirabo. Naye ebaga musomesa gundi tugenda mpola. Omanya affecting ate omwana wo. Okitegeera. So ekiri ku ssomero eyo si mazzi mateefu. Abamu babadde traumatized ku bintu ebibakoleddwa, abaana barepingiddwa, abaana basodomizingibwa, abaana bayingizibwa mu madiini agatategeerekeka, Illuminati, Freemason ku masomero. N'olwekyo omuzadde kimukakatako okufaayo ennyo ku ssomero na musingi kikwe lyasimbibwa. Musingi kikwe lyasimbibwa. Kale bwewo nno bannange nno emboozi tebankadde ng'ajimya agikaddiya. Tuli ne Bishop Michael Kyazze. Obuddewo obudduse zize eddakiika ndaba tubuzaayo 5 tuve wano. Bishop twogedde bingi. Biweze. Bingi. Nkakasa nti waliwo naye abayina ebibadde bibasiiwa. Ebibadde bibasiiwa nga waliwo w'okonyeraga nti nyinza kubaako nti ekyo nyinza okukola. Naye tujja bawo omukisa mulundi mulala. Yes, sir. Katuwumbe emboozi y'olunaku luno olwaleero. Nga bwe tusemberayo ddala mu by'omaliriza nabyo Bishop eri omuntu. Otulaze bulungi ku ssomero, otulaze okuviira ddala eno wansi, omwana gy'omujja okumutuusa waali. Kati ebigambo bye bisembayo eri omuzadde ku ssaawa eno. Agenda kutwala mwana mu kyoyise ekkomera lyasazeewo kyoyisi ye. Mugaye nti choice kati gikole ng'oweetegereza bigenda kutambula bitya. Kale ebigambo ebisembayo mukadde kano kennyini. Mwana ali naye waliwo abayinza okuba nga abadde yeekanze n'okwekanga. Kati Bishop ng'olirunde mu kamera bulungi omuntu oyo omuzadde baako ebigambo by'omusibirira entanda ate n'omuyizi naye obeeko by'omusibirira entanda. Bazadde bannange babadde batuwuliriza mu puroguramu eno. Puroguramu nnene nga nammwe bwe muwulidde. Ebintu ebyokulowoozaako bingi. Sooka obeebaza olw'okulera, kulabirira, kukuza abaana n'ebbanga lye muyise nabo mu kiseera kino eky'oluwummula olubadde oluwanvu. Manyi mulimu ebiteredde, manyi bye muzimba mubizimbye, abamu musoomoozebwa kye mwali musuubira, abaana bammwe si kye bali kaakati naye temuggwaamu ssuubi. Mukyayinza okutereeza
nga bwe tuzze twogera tufune obudde tubongera abaana baffe ate tufune emperekeze oba ebintu ebiyamba abaana okuba nti kyetwagala okulaba mu bo kisobola okuvaayo. Weetegereze awaka omwana annyikiddemu omukwano gwammwe nekyemwagala abeere mwakimutegeeza nekyemuzimba akimanyi. Mwetegereze ku kanisa mumukkiriza okgendayo bantu bakika ki bakolaganye nabo. Sunday school emuyamba akula mu mukama. Weetegereze essomero omwana gye wamutwala lijja muyamba lizimba ku ekyo kyozimba. Toyanguwa ku papa lwa grade ezisinga zetukungirizaako tezirina makulu paka ng'omwana akoze eki akuze. Nsaba mwerekereze abaana baddeyo ku ssomero mukama abawe ekisa okukola ennyo kusobola okuba nti abaana bamwe basoma. Eri abaana mbabuulira nti muli pulojekiti yaffe. Pulojekiti kitegeeza kkiriza tukukolemu omulimu. Tonnatuukirira oli mwana muto okula ebigambo bazadde bo bye bagamba biwulirize. Manyi muli ku mikutu mukyekinga emikutu muyize ebintu bingi ku mikutu naye ne byoyize woolengera nga bikuyitiriddeko bigambe omuzaddewo mubikubaganyeeko ebirowoozo osobole okuggyamu ekyamakulu ekinaazimba obulamu bwo mu future. Tukkiriza ti guno omwaka gwanzigi nzigule tubaagaliza obuwanguzi mu mwaka guno era nga muddayo ku ssomero mukama abayambe bugulumize Kristo mubuulire enjiri eggwanga lino libeetaaga nnyo. Mukama abawa omukisa. Amiina. Tuyanziza nnyo Bishop. Weebale nnyo okutufisizaawo akadde kakasa nti n'omulundi omulala era bwe tunaaba tutuuse onodda n'otwongera. Mukama wakitiibwa. Tweyanziza nnyo. Kale bwe tutambudde olunaku olwaleero pulogulaamu wedde mu Reloaded tubadde n'omulabirizi Michael Kyazze. Ebigambo byatugambye biwera kakasa nti gwe naawe waliwo bingi by'oggyeemu by'owulidde weetunuddemu weemaakinze oba weegolodde n'olaba by'ogenda okutereeza. Kansuubire nti waliwo era nawe by'ogenda okukola by'owulidde nga ekyamazima bibadde bibulamu naddala mu nteekateekayo ey'omwana. Pulogulaamu y'olunaku olwaleero bwetyo bwetambudde. Nkujjukiza bujjukiza nti ku Lwokutaano olwa Ssabbiiti eno waliwo okusaba kw'okuyita mu kiro ku Christianity Focus Center Mengo mu Kisenyi ssaawa ebeereemu ey'akawungeezi paka ate enkeera so nga ate era nkyawa zibeera buli lunaku ssaawa zibeera 6 paka 8:30 ku Christianity Focus Center Mengo Kisenyi Lwesiwani Kiganda Zone. Omulabirizi Dr. David n'omusumba Sindi Kiganda be bakwaniriza era obubaka bwe bantumyembo kugambe so nga ku Saturday oba olw'omukaaga olwa wiiki eno olukuŋŋaano lw'abafumbo olutandika ku ssaawa 2 ez'okumakya paka kawungeezi. Omukyala n'omwami temwali buzeewo era abakyala mukubirizayo ku baami bamubajjukize kuba batera nnyo okubeera bize ne mwalize waliwo okusaba so nga ate waliwo ebintu bingi ebirumbye amaka ebirumbye obufumbo. Ebyo byonna byonna wagenda kubaawo olutalo olw'omwoyo okulaba nga byonna byonna wabeerawo okubyaŋŋanga n'okulabika nti ate tebibajjira ate mu bufumbo wammwe so nga waliwo n'okuwulira ku bujulizi obw'abantu ab'enjawulo ababadde mu bufumbo buno okumala ekiseera. Ebyo byonna byonna ogenda kubifuna oba ogenda kubiwulira ku Christianity Focus Center Mengo Kisenyi Lwesiwani Kiganda Zone olunaku lugenda kuba lwa 6 ennaku z'omwezi 7 maakinga ssaawa 2 ku makya paka ate kawungeezi enteekateeka eyo bwetyo bweri. Kankwagaliza ekiro ekirungi. Mukama Katonda omulungi omwesigwa akukuume sola bulungi weeraba ne Focus